Abaana banamba mama bana. Buli mama ne mwana we. Buli mama ne mwana we. Buli mwana ne mama we. Bubuka takola. Kali awo. Kayi yayi kati oyo muvubuka akola kiyetundira mu bishuga mami byebweru. Era ne motoka jayina Subaru jayina omukazi webweru ye yajimuwa. I mean yajija mugundi muzino chayo tezakola wabakana ke yakwera chayo teramu yazi sente mu yazijja. Naye ngo oyo mwala yamuwa na amagezi nti bannaye oyo mwana tomwato mwamba YouTubers balala mukola ko interview osobola okumujja mu motoka. Jagamba omuwala olubuto lujjemu. Labo omuvubuka asobola okubeera obutabeera na sente zikola bya amagezi. N'abaneza bosho. Sente zijjamu olubuto. Tekisoboka kati nambe mwalinga alwanyisa mutabani we which is bad. Nedda dda yasereka kubikulira kubanga oli mukwano gwo mukola naye kankubulire. Nambe mutu yabadde na right kutuula wansi na koleyo financial analysis eya mutabani we je yakoze because he didn't have a right. Chikanchikale yali akola sho agenda natukana nambe muna mugamba linda ko ekibuzo kyange tekinagwayo. Bwe yali akola sho agenda natukana nagamba sho bwe nagwa njagala ove yo tegeeze esi sente ezavudde mu sho. Chikeni andasenti ndo buli lunaku abadde yeteekateeka kunzita. Okitegeera? Obeera n'omuntu naye ng'omuntu oyo muntu wakwagala kukutta kuva ku ntandikwa. Okiwulira? Wagenda Tanzania gye babikulagulira wagendawo. Wakati ogamba Chikeni abadde ayagala kutta mwaba bagenda Dubai mwena mwabadde mwena nga mukumba mwabadde ku nga mweyagala mwabadde ku buli kimu nga mweyagala ani alese ebigambo wakati wammwe ebigambo. Tuli ku The Truth Media, just go subscribe, follow Truth Media live. Nine fei mukomezao mu part 2. Twakola part 1. Part 2 ya dinga wali wangoba mutu goba ku channel za mmwe waneno. Dasi wali wangoba. Yengo otanso kole otanso okufana na sugar ekyenyi. Sende mudduga. Nati ngambo tanso ofana na sugar. Ekyo kyencha sugar kifana na bati. Wano kyasenyuka waggulu. Naye yangoba omanyi maze omwezi mulamba siwuliza sugar. Oba yafuya mana nafumbirwa ogwokutaano. Ate n'omusajja gwe yandifumbiddwa na inboxinga ko luliri nangamba munayo mwala tandiko. Sugar kuba katambula kate kwakobera mufu. Omutegedde. Kwakobera mufu. Mukwano nga baali bati ngalave bayisa mukabo. Sugar ajja kunkubira sibwa yasame. Kati nze balenda kukuwamo koko. Brief history kati neka moleke. Ajja kunja samira. Anyway, kati nze mbadde njagala okugira before kati tunagende kasoka bisoba sponsors. Ayagala okugula ebintu e Dubai baku foolish. Ayagala okugula ebintu e China bamuyita Buy with Joseph. Buli kimu kyagala okutuusa e Kampala as long as kiri China buli kyowulire China. Buy with Joseph abishippinga bulungi nnyo ebintu n'abikuleetera. Gwe oyagala okugula emmotoka. Motoka feito nagula motoka simanyi kyolinda. Sinaba abana bonna bayine motoka nzavulayo. Ne Sula Motors wali kubye motoka. Musoke mumpagire mu business ya Airbnb. Mu promoting obwenze Kampala wa. Bubeera. Abana babalide mu Airbnb lwammwe. Muziranga bantu zisulamu ate abafumbo be bajja. Basulamu ennaku 2 lumunga ali kumana abende akala kata myaka 18. 10. Wava ine boogera kati ne mubavuma. Nti obwana bwetunda kyoka wagira business zammwe. So, nenda kugamba nti gende makindi ku Sula Motors, byo motoka banja bijja kugwa ku kibanja mpola, ku toppinga up, ku swappinga, bina bijja kukolebwa otuuke makindi ku junction, then kidda ku Entebbe Road, Africa Oil opposite ya Sula Motor. Oba osobola ogenda wali ekibuyenga ku police kidda ku Moland po, bondi eri awo nene Sula Motors. Ate gwe alina tulina emisinde nga 3 August tugenda UK. Bajita Chalimuga Teenage Cancer Run. Tugenda UK nga 3 August tugenda okudukira. Mu ba content creators. Yes. So tugenda million 18. Ebyo byagundi naawe birala ate abagenda Amsterdam. Totugata kalago kabalika babatata sasudde mukange. Abo ba Amsterdam zigame ngenda UK London. Kati UK sente mmeka? Wetuva kuno solo kungamba ko nedda mukwano yina abantu abagala okwetaba mu misinde bagambe abagala okwetaba mu misinde first requirement ogula kit kit ya pound 2 je mitwale 2 n'ekitundu ejawana je first requirement then netulyoka twogera ku byogenda okitegedde kati byogenda next time wenkoma wano
wenkoma mu video eddako ngenda babuulira how you can ogenda. Yeah, so press conference tugikoze leero, mugenda giraba live ku TikTok yange ne ku Facebook yange. London, straight from London nga wano eri live. Kitegedde ekintu ekyo. So mukibeereko nnyo. Oli otya? Mukoze sente oli otya? Ndi bulungi. Ndi bulungi. Nenga tulina okulabirira abaana ba Kanso bafaako. Charity simbi. Kati Charity edda ku baana baawano. Baawano. Okay, Charlie Muga ali UK. But I feeling so nti already Cancer Institute elimu ebintu ebimu ebibulamu abantu abamu tebali okitegera bimanye byaffe bya Uganda. So ebintu by'okuzanyisa ebiri special by'abaana ba Cancer. Kati izo sente zivaamu bagenda gulako ebimu babiba donating. Okitegere. So the charity egenda kuba beneficial bulungi nnyo. So sente zivaamu zonna tugenda kwebaza buli sponsor yaze ku board. Okulaba nti ino charity ebeerawo. So London ndi mu kibuga kyammwe very soon. Mukwano kyusa mu statement London nze ne Faye tuli mu kibuga kyammwe. Okay. Anyway, Faye kiri kitya? Ndikiri oli otya? Ebigenda maaso biraba. Internet esawa yonna sente zaawula omuntu. Faye esawa yonna tubadde bwetu. Kozi twasooka ku Kristo nani ne Bruno. Nze sigenda kukola business na muntu. Sente mbi Faye, nina ekintu kimu kye nalayidde kye nalabye. Nze sigenda kera ku makya nkole business na muntu. Naye ng'ate mukwano partnerships nnungi. Ate zitya? Partnerships nnungi naye kisinzira engeri gye mwetegeddemu ne drawing board gye mwatandikirako mu kusooka. Bw'okimanyi ino tebikoma ku beno ne mu politics partnership era bonna baawukana. Iye ne other companies zinene ziri commercial. Naye kivaayo ku drawing board kati nzola nga sinayingira mu kintu. Katwada sinojja n'ongamba Faye inawo ka business oba tukoleyo akaduuka oba tukole ki nkugamba nfuniramu wa nteekamu mmeka percentage nnyinako mmeka tusayininze walooya aliwa oyina looyawo nange nnyina abana bayiga gentleman's agreement. Naye olaba eyo gentleman's agreement tuyinza okuba nga ba mukwano. Nga bookera ku makya ng'olina mukwano gwo wano ku media nga muli bwe bati babalaba buli nnaku muli mwenna buli kimu mukikola mwenna live muzibeerako mwenna bwe mugenda okumitinga ba sponsors mubeerako mwenna ne muganga kati katukoleyo ekintu nga mulaba omukwano tegusobola. Omwana atusinga okugamba mu n'ekigambo nayagala kunzita. Wakalabye. Nga siibye ndaba mu video. Nze akasinza okunyumira ogenda kunzita. Ono pulaani gy'aliko bulijjo yakunzita. Ng'amulumiriza mama Fina n'amugamba ate ekyo ani yakulabukidde n'akigamba ate nga mubadde nga nedda nze mbabulidde kyanebonekedde ono ayagala kunzita. Nze natidde n'okutya sikulimba. Sheila Price agamba Chicken ayagala mutta. Yakimugambye ku live n'endaba Chicken ng'awoze bw'ati. N'amugamba baawukane. Atulira amala ogamba nti ogenda mutta. Yamugambye baawukane nga mabina. Yakigaseeko. Yakigaseeko. Kati olaba gwe sikulimba olaba nga Kristo bwe yayawukana ne Bruno sokoleke ekyabana olumanyi lwakiri nasite nti bonna beesukumira ekyaba Kristo omu yasinzinga fire nedda nati kati ekyabano buli omu yalaba amanyi ge yateekamu kati ye Chicken obuzibu bw'alina amanyi ge yateekamu Shirasi ge yateekamu kati ne Shira obuzibu bw'alina nti erinnya eryagenda ku posta naye ate sente tebaagala zikole cause kati bwe buzibu ono takayalira sente agamba woba wateeka erinnya lyange mu kintu ekyo sente zikole ki kuba nze naliko eyo show nali ku fantastic show nga ndaba buli kimu buli omusajja agamba bannaye show ya Chicken buli kimu era yali ya Chicken kati ne mbuuzaako awo abannamawulire be twali nabo ku mabbali era twali tutudde ku mmeeza ya mboozi mukati saasobola kujja kawala kange kalina birthday nembuzaako awo abaana be twali nabo ekituufu show yani imbu oli kye yaŋŋamba bino si byange byambu kati yogera ekituufu nti ye nedda sooka olindi nze kuba nze simanyi natu kati gwomanyi naye nze simanyi gye byatandikira nalaba bulabi posta nga kuliko fantastic show nga kuliko Shira ne Chicken kati oli eyajja yaŋŋamba Chicken yatandika show
by the fact that Shira yalina audience ngati batandise okukwatagana bakola ne live babiri nga n'ebintu ebimu babikola babiri nakola kina ngata nalota nti agenda mutta ngata nalota nti kubina byokumutta bya the show Mwitegera obali bakyali ba mukwano kankubira ko Shira abadde mukwano gwa Chicken ate ne Chicken abadde mukwano gwa Shira. Me have encountered those two like 3 occasions nga bali bonna but those people were omukwano gwayawukanira oli kupanga sentono najja nazimuyolako zonna namugamba ozipanga nga ntegeera naye red flag esooka like the fact that omujjako muzindalo red flag yali nsobi waliwo ebintu betayina laga audience kati olaba neno show gye bakola ku Baba TV ako clip akatambudde nga Shira asirise Chicken yayogera we don't need to show kale Shira yagambye yagala pretending which is because waliwo wotuka no pretending ne chikutama naye kati nga ffe ba artist nga ffe ba creative nga mukoze mwenna ne mukola mwenna ne wabaawo omanyi kati olusi tugenda ku stage ngo omuntu gwe bakwadde naye scene nga mwekyawaddanga ayita wali nawe noyita wano nene mwewasini yokweyagala nga mulina n'okwekisinga n'okisinga mulabewo Nambeemu wallahi Nambeemu mulabewo mukama nedda bannange gwe nze wenna sinze okutiira lino olutalo tolatumye n'abazadde bestukidde Chicken yagambye gwe musajja gwe n'omala okola maama wange okisawa yonna omwana akuntegeera sawa yonna omwana akuvaamu bwe naye omwana yatabuse ebyaddala feeyo omwana yatabuse wane nalabya clip nga huyu yagala nakuva mu katebe kati ate ne mukamwana naye yatabuse jukira Sezaala yayisa mukamwana eggaali kati mukamwana ate naye yatabuse byatalangidde Sezaala naga n'omwana temugenda mulabako naye ate ngenda mutuma amannya gamwage ekimpatiira ngenda mutuuma Nambeemu Santos nga muzadde gwe ekintu kiri serious banayenze inze kati like I don't want to side with anyone naye side zonna ziraga nti zirina obulumi Shira bw'aba ayogeza bulumi ngate wotula wansi no analyze nga you understand ekintu kyenategedde mu bino ebintu ekisooka ettaka ku lunaku lwasho bali babawadde lyali byakimpatiira babitereezezza jjo byali bya kalango ndowooza olwodoli yali amugambe nti jangu gwoyiseewo nze we byagize obugayi ne bamuleeta ettaka n'aliwayo ku mpaka ate era awo nebaza Shira kubanga ye agamba ye ayagala ennyumba y'omukazi ezimbirwe naye ye Chicken agamba ennyumba y'omukazi agirinde mu myezi 18 naye ate anti abantu babadde bagamba mbuno eno show yagikola kituufu agenda ya show yali yakulyamu kasente ate ngera abantu bandize naye ne ba frontlining charity bo okuleeta charity yensobi gye yakola naye nga atera ne wali abantu bandize nga azze kukola mu kasente ke kulya buli kati agende wa bebe atwalayo kozi yaki bwe yagenda ne shirtless boss mu ghetto nga bagenze wa mama yani oyo yakuza mu Japan mu China oba yakuza ati baba Japan waliwo na elinya naliwulira kwa waliwo yakuwa Japan yakuza baba bera bagundi balwanyisa biso sinikira muri ebinyo ndaya waliwo ne elinya waliwo yakuwa waliwo ne yakuza mama yakuza anko yakuza baba baki nga balwanyisa biso gendo kiteke mu internet nenga bayita abayakuza yes just kati lino linnya yakuza katola nekino ekintu Shira yakiyingiramu because of that kubanga yamubuza fe abatali bayimbi tugenda kukolera kyaba we bagenda ne shirtless nga ka video atudde actually nakalabina ku gundi ya Eddie ono nga Eddie oyo wekirevo mutegedde nakateka before a few minutes later kati nakiriza naga twagala tukyusa obulamu bwa mama yakuza tumuzimbireyo naye akayumba okitegeera kati awo ebizibu byonna we bijjira taata bandikoze interview nga tebaddamu kwogera ku bintu bya Chicken eno Chicken ayogera birala taata n'ayogera birala Chicken akyewozaako ne taata munenya anti soko olize kiri bwe kiti nane Chicken agamba sente ezavamu najja mu milioni 2 wojjako expenses biki ne byagendo byogera ngeno tata yagambye expenses waliwo yazisasula zonna nti musoka amini yasasula ki eno omwana ayogera kirala taata eno yakoze interview nga ennyonnyola ekintu ekirala
Kati kankubuuze Nambemu alwanyisa mutabani we interview yagikoze before ngo tebannakola live kati bantu bagenda okugenda ku live nga interview bakajja upload kati kankubuuze omuntu bw'okola show nze kati nenkera ku makya nenkola show naye nga abantu bamanyi oba Zubeda ye mamange mu industry biki does she have a right okujja okuanalyzing ebyabadde mu show? Zubeda ina right okutuula ku show yabadde eyange na analyzing ebyabadde mu show? No, kati nedda tayina that right but kisinzira mulimu kigwakola. Kati Zubeda asobola analyzing kuba aliya ku mumwa. Yes, aliya ku mumwa naye asobola analyzing paka ku financial bits ezabaddewo n'ebyomunda. Tekisoboka. Kati Nambemu alinga alwanyisa mutabani we which is bad. Nedda dda yasereka kubikulira kubanga oli mukwano gwo mukola naye kankubuulire. Nambemu teyabadde na right kutuula wansi n'akola eyo financial analysis eya mutabani we gye yakoze because he didn't have a right. Kikane bwe yali akola show agenda n'atuukira Nambemu n'amugamba linda ko ekibuuzo kyange tekinaggwayo. Bwe yali akola show agenda n'atuukira n'agamba show bwe naggwa njagala oveeyo otegeeze sente ezavudde mu show. Tekyaliwo ekityo but fracas yabadde mu show yaleetera ebyo wabaddewo fracas naye kati kakubulire those people are blood yes omuntu asobola okukikola nga tomuyinaako kakwate by those people are blood byonna enjawukana z'omu family ebiki ebizibu bye balina ffe tebitukwatako because ate katutanze n'obitegeera okitegeera naye kati the fact that wakeera ku makya n'ozaala omwana we byonna byayiseemu nze ekyasinze okunnyiizako oyo omwami saagala muyita musajja kozi muwe ekitiibwa muntu mukulu awo oli mutuufu ekyasinze okunnyiizako oyo omwami kuvaayo Chicken is trying to apologize ku bye yakola e Rwanda we don't know that country okitegeera nze ngimanyi gwogimanyi naye tetumanyi oba oba yandifunye obuzibu oba damage yakola kyenkana but yes Chicken the founder nedda nkitegeera dayasi naye the fact that Chicken yavaayo n'agamba kankole ne theme isigale nga neetonda ne bwe yandibadde Tanzania oba Kenya kyeyakola kyali kihatinga nsi ndala ate ne basitizina abamufolowinga kati yatuuka eri n'anoonya baganda be nga waliyo ennyumba egi mwebali nekimuluma naye kati n'akomawo n'alaba nti nakoze mistake gwe dayasi bw'okeera ku makya n'ofunisa omuwala w'abenje olubuto n'omugamba lugjeemu n'alugjamu togenda sigala kyekyo bw'oba olina omutima omulungi sigenda sigala nga kikulumiriza wadde public aba tekimanyi kati ne Chicken kye yakola neyakola ki nekimulumiriza after n'agamba kaneetonde kati taata okujja ku stage natandika okwogera byayogera mbugwe oli musajja otandise okukola obutiitiizi Chicken was right okumuggyako akazindalo because kyali akola kyali tekiraga taata kyova olabira Chicken yagambye is not a father he is kwa yamuzaala ye yamuzaala naye kati waliwo ebika by'abataata nze saana kukoleeza taatange kuba nze saakula naye no, everyone is a father but a few are parents. Yes, kati tali mu format ya parent. Naye nga is not a father, no, he is. Everyone is a father but a few are parents. Olaba na mukulu Nambemu taata with due respect kyewandikoze it's to protect your son. Era ali mu protecting. Despite the fact that whatever interviews akola ali mu protecting. Nedda kyatandikira ku stage gundi statement ze yakola nti lwaki olaga obutiitiizi kitegeeza yali ayagala kuggulawo wo between Chicken ne Rwanda yali ayagala byongera abantu basigale nga abantu bali babivudde nako Rwanda eri bweti lwaki mugitiitiibya dayasi kati kankubuyire ne bwebeera lubatu it's a whole country eyina president waayo ani ali mubajjeeko nanti kati mwe kyamwagala okuteekawo oli ye Chicken kyayagala okutambuliramu era tewali agambye nti akitambuliremu naye kati mwe muli kyongera mu supu ng'ate omwana tryingo kivaamu imwe mwenna ate nga mwe muyina okutuula ne Nambemu ne mumugamba ekituufu nti yakola mistake yagikola kubanga era naye akimanyi mutima gwe nti yakikola bw'aba alaba Nambemu bw'oba olaba nga Chicken gwe wakeera ku makya n'omuzaala nga you're a parent to that boy you're supposed to protect him not kumwongera musipu kumutu kati dayasi kankubuulire nze ne bwenkeera ku makya nenkola interview nentambula buli omu n'asanga nga mmanyi nga buli omu akyogerako
omuzadde wange agenda keera bwe mba nakoledde mu nsobi mu yo interview omuzadde wange agenda keera ku macha ngambe olaba wadde oli mu trendinga wakoze ensobi genda ensobi ogitereeze ne kati yesi kyali mu kukola kati oyo omuzadde ye yanditabaganyiza ne Sheila ne Chicken nga tebinaba bagenda mu bali bakyasobola tabagana kyali kisoboka nga tekinabagenda mu public kolo ekiro tebali na bya public kolo ekiro live Chicken gundi ani Sheila yakolerawo live because byatandikira nayo olaba eyo shonga yakagwa bwe bati bantuddewe ne balaba kati kankubireko fe wetukola show bwe tukola shonga zaffe kati kyaka eyo ate bayakola ku stage bandi esanzeewo kwatagana bandi kwataganye kati eko gwali mulimu gwa taata bana abazadde abaaliwo okulaba nti waliwo ensobi ezitagenze bulungi waliwo ebitagenze bulungi ku show ne bayita abaana ne babatuuza because it was their first time babadde bajjanga bakola analysis za shows babadde bajjanga boogera ku shows ezifloppings babadde bajjanga bakola ku shows eziri successful so it was oba abazadde abaaliwo oba baali abazadde baba bayite babazaala kutuuza abo baana kubagamba nti bannaye kino kibaddewo but how can we sit down tufune solution to harmonize kireme kubeera nga Chapanda ne Kristo nga Chapanda ne Bruno bwe kyavaayo Chapanda ne Kristo yali yerwana Chapanda ne Bruno bwe kyavaayo era kyandisobose naye kati Sheila yavaawo ng'olwedde alina obusungu bwe ekubi happenings ne Chicken yavaawo ng'ebigenze mu maaso osanga tebyakola tebyamusanyusa nze that's what I can say ku eyo show kati ono ekyokulangira munete yagala mutta was it necessary busungu no busungu bukwogedde kankubulireko obusungu busobola okugeza munete yagala kutta yes kankubulireko osobola okwogeza obusungu ekintu naradda mu busungu osobola okwogera ekintu ate kyogenda okwejjusa kati kitegeeza nti ne gundi nga shemaze okugwa buli kimu najja ku interview n'agamba gwe musajja gwe ojja kuntegera n'ogamba kitabo bw'otyo mu kamera naye kyeyakoze kituufu Chicken kyeyakoze sagala gamba nti kituufu but on a certain percentage Chicken yabadde n'obusungu nga mutuufu because yabadde mutuufu namba emu kye yakoze kyabadde kya busiru mwe temwagala kati kankubuulireko temwagala mugambako naye kye yakoze yabadde mistake nedda ne Sheila kye yakoze kifugama munne ku live nti gwe oyagala kunzita because kyabadde kya busungu because naye yali agamba Chicken yagendanga mu ba sponsors nga kati naye wali oyagala akola kinga show bagirimu babiri nze ku show naliwo buli muntu oyajjanga ng'abuuza bannaye show yaani ya Chicken ngate era tubiveemu kubanga kati gwe olabika gwe sidinga na muntu omu saagala siding era nagambye tubiveemu kati ekisookera ddala mu byonna gwe abortion nga zituuse Kampala ndaba nno abana nga bakola nnyo abortion oli musawo wa graduating juzi mmwe mu leading mukola abortion e Kampala oyina Airbnb muteekamu abaana ng'obigattagatta byenkola mukwano oyagala kuyisaawo ki nti zigisaamu abaana b'abendi embu bulungi nnyo oyina Airbnb mwe batwala abaana oli musawo n'ozibajjamu wenze mmanyi we bajjiramu embuto naye situsijjamu muntu lubuto wano e Kampala omulimu abasawo gwe bakyasinza okukola kati kujjamu mbuto munnaye simanyi lwaki gavumenti ya legalizinze n'obuweke bugundi waliwo obuweke babiyita bu misoprosto bukola ki bujjamu mbuto nate bwalayisi kati kyako omwana bwagenda okumugjamu olubuto abaana bagenda kuba tebakyazaala bajja tuka okuzaala tebakyazaala gamba nno okuzaala omanyi complications eziri awo abaana ba overbleedinga ate nnyo mulekeraawo kujjamu abaana embuto naye okimanyi nze sinenya nnyo bawala bajjamu mbuto I'm not supporting it naye sibanenya nnyo because first of all waliwo omuntu omuwala akola ekintu nga pressure yemuleetedde okukikola ng'alabye gwali naye mu lwavu tegugwa nga musiru muzibu talinawo de n'amagezi agatoola tofuma basajja nga kati kankole waliwo abasajja ebisajjasajja nga bisiru tebirina magezi nga bali muno mu Kampala be bajjuddemu ku 100 wano e Kampala kuliko abasajja 2 abategeera 8 bonna basiru muri awo mutambuza mpale temutegeera ndi mu 2 oli mu 8 oyinza okuba mu 8 dayati ndi mu 2 oyinza okuba mu 8 ate kati bwe kijja wano ku internet
ne gujabagira n'olabira ddala akavubuka akatategeera nga naye nga kayina face nga baakawaako relevance ku internet nga kajjidde mu ngeri nti bannaaye nti oba anyway saagala kigendamu nnyo naye ekyo kibuuzo lyose n'okibuuza kubanga era waliwo abasajja bafoosinga abaana okugyamu embuto nga waliwo ne example gye nsobola okukuwa ng'ate muntu omumanyi ali waneno ku TikTok bamupraisinga bannange omuntu wangi nze nakomadde okola interviews by the end ndowooza maze n'omwezi mulamba gumu kitundu kibadde kikuluma naye kibadde kino kubanga muwala omu basatu si be bannoonyezza nga bagamba nga muntu omu yabajjamu embuto abantu banjawulo muntu omu yafunisa abana embuto muntu omu naye ng'ate gundi examples z'ennyina zigenda ne mu bantu abalala kati olaba dayasi bwe mutuula wano ku internet ne wabaawo omuntu alaba ka clip ko oba n'opositinga video ku TikTok n'etambula n'efuna nga miliyoni 3 eza views ng'oba omanyi mu bulamu bw'okikubye kati Katonda yatonda ekitonde ekiwala oba ekitonde ekikazi nga kyekitonde ekikyasinze okuba naive. True. Ojjukira eri omwana yagamba bannaayo omusajja yantwala process by process byebyo bye mukola. It might have come in a funny way but nga it's truth. Kati n'oyo omuvubuka kyakola. Bw'aba alaba nga kavubuka kali awo okamanyi keefuula nti bannaaye kayamba abantu nti bannaaye buli kamu kayamba ono kasonderako abantu sente naye nga sente zaako. Nze kati sagala nga n'abantu mulekerawo okwekwasa charity. Woba ng'oyagala okukola sente nga it's a commercial show ng'oyagala gikola nga yiyo vaayo ogamba abantu bannaaye njagala kukola show. Nemulekerawo frontlininga ng'abantu nti bannaaye tukoze eno show oba tukoze ku kino ekintu ya charity tugenda kugiramu ono sente. Abantu bangi abakoze ba charity omuntu ajja kulowooza oba ogamba abantu bangi abakoze charity naye nga ate abakola charity ezaddala be batono. Ku 10 kuliko batono abakola gundi charity shows oba bunene bu gathering obwaddala nga ekituufu sente zonna ezigenda ovaamu. Nze kati nyinayo omuntu omu yali akoze charity gwe mmanyi Kondivira simumanyi namumanya sagala buziga mumanyi simumanyi namanya sagala muyisizawo nakalango naye nze eyo tuwa trovera yakola charity nga yagala kulambuza abaana balina disability era yabatwala mumanyi namukolerako wano ku Serene ebyalimu ne kati ng'ovudde ne kwena soka ne ku company wenyini kati oyo ye gwe mmanyi agamba nti nno kati koze charity yes naye kati omuntu avaayo n'akola charity n'akola Kondivira omumanyi nzanno mkwano omwana waddala nnyo sikulimba shobola like we've never met like one on one naye nalaba nga charity gye yakola ekituufu sente zonna ezaavaamu era zonna bwe yazikwata n'aziwa omuntu era ategekera abo abaana gundi travel era ne babatwala ne bamala ne bakomawo bulungi. Katulekerawo okwekwasa nti bannaaye tukola show tukumanyanga kati ate mu ezo charity ze tukola jjukira zireeta gundi zireeta crowd ne zireeta zifuna engagements z'amaanyi. Kati mu zino engagements nze omanyi bwe navaayo ne njogera ku ki sagala kyogerako ne bwe navaayo ne njogera ku basisita bange abali mu gundi mu diaspora nyiza okuba nga nakireeta bubi nzijukira nyiza okuba nga nakireeta bubi but that's how girls we are. Naye abamu babavuga speed okitegeera batufuga speed ne batukozesa ensobi. Kati kankuwa story nga bwe kyali oyo omuvubuka bwe njagala omwogerako njo omwogera nya but right now saagala mwogera naye osobola omunnyonnyola abamutegere n'amutegeera. Yes mumumanyi nti ali awo mweru mumpimpi ayamba abantu ebiriyo n'ebitaliyo ne tugendera awo. Kati oyo omuwala yali ku kyeyo yali kadaama naye nga mulwadde. Omuwala nga mulwadde si mulwadde wa sirimu alina complications mawuggwe era kyova ate yasobola kyeyo n'avaayo but era ng'akyali eyo kubanga mwe mumanyi okukola kano akantu nti bannaaye tuli ku YouTube channel yange eya Dayasi waliwo abawala abandabye kati wa Queen Box gayo nagamba bannaaye Dayasi I love you the work you do naffe babitugamba I love the work you do onkolera abagenyi bonkyaliza mbaagala biki n'otandikira awo
n'ofunawo opportunity. Kati abavubuka abali wanene abasinga naddala bataagala kukola abagala okwetwalira ku internet nti bannaye tuyina buli kimu bagenda kukozesa eyo opportunity ey'okudrivinga abaana abawala baneeno babadrivinge bubi. N'oyo omuvubuka awo oli mu story. Ndi mu story. N'oyo omuvubuka kye yakola n'alimbalimba ono omuwala era bwe yava ku kyeyo yatuukira waneeno mu laavu y'oyo omuvubuka kuba yo omuwala ngamba is a lover. Bw'ayagala aba ayagadde. Ati kati kankubuulireko it's natural omukazi bw'aba ayagala aba ayagadde. Omwana bw'aba ayagadde aba ayagadde. Mwe abasajja mwagala last. Naye omuvubuka oyo yakola omuwala kati olaba ekyo kidrivinga ku kiri kyongambye nti lwaki abantu mujjamu nnyo embuto. Ekyaboshon. Oyo omuwala yayagala omuvubuka buli kimu. Kitegeeza omuvubuka asobola okwagala nga tonafuna lubuto. Omuvubuka asobola n'okuwa ennyumba ng'eri mu mannyago ng'akulimbye nti ebyapa abikuwadde ng'ayagala just kwebakako kiro kimu. Kuba ffe Mukama yatutondebwa nga tulimbibwa mangu nga twagala nnyo omuntu ate bw'oyagala omuntu omwagala n'otuuka n'okuva gy'obe. That's why nze kino kisiba nkigamba abakazi mulekerawo okumuvinga ini n'abasajja nga temumaze bategeera bulamu. Omutegera otya nga oli a distance? Osobola. Kati eyo omwala kye yakola n'amuvinga ini n'akavubuka. Ng'avudde ku kyeyo? Sina musajja kyova nkayita kavubuka ng'avudde ku kyeyo. N'amuvinga ini bali mu kasingo room mwamumanyirira eno bwakubira abakazi bwamugamba bannaye tokolola sirika. Feirinda. Gaye nga babeerawo n'omuwala n'akubira kati kankubireko okumanya nga abasajja muli baana ba sitaani abasajja. Omusajja yakubiranga omukazi omulala ng'amukubira era omukazi omulala yali ku kyeyo naye nga yamuteekamu ssente era n'obwo obusente bw'ayinaayinaku n'aka kasimu k'ayina ke mulaba ak'ebbeeyi ye yakamugulira. Ali ku kyeyo omulala atali ono akomyewo bwe yabba ku kyeyo. Yes, akomyewo. Era yebabeeranga awo ng'omukazi amukubiranga amugamba sirika mala okwogerako n'ono bwe yavanga ku ssimu nga mukazi wattu newobeera n'ekikololo ng'okisiba. Namaani amugamba naye bannaaye oba ono omukazi kati nkoze ekyo mumukyawa. Aliwa owebweru gw'atanabalabako ng'asobola omukyawa naye ng'abeera namuweereza ku ssente nga tanabakuteekamu. Omusajja ate yalimbisanga bussiru ng'alimba ono aliwo ogwo olwedde gwe yalidde nga waali bw'atakyawe gw'atannalya. Bannaye omukazi njagala mukyawa naye kati oba nkoze ntya. Amuwa obutwa. Era omuwala n'asirika. Bayiza tusobola okwandika bannaye abawala muli basiru biki but love ebeera love. Love eba love ya. Omuntu asobola okukola buli kimu ekyobusiru. Kuba omuwala yanyumiza emboozi ne mubuuza bannaye wali kuki sisterhood nga wagisa mu ttaka n'ogisimuuza wansi mu nfuufu nga wakajooza. Bate yaliiwo. That situation n'afuniramu olubuto. Ne bazaala. Alina gambye nti bazaala. Mpapye. Tebasi. Ninda kunyumiza. Fei. Ono omuwala alina omwana. First born we gwe yayina nga tannajja mu kano ka relationship ak'ebisiru. Okay. Afuna olubuto mu relationship. Era yamanya oyo omukago otugambako. Kuba yo omuwala alayira. N'agamba nze indayiro okufiirwa omwana wange asooka gwenjagala ennyo sijjanga mu lubuto. Yasookera kuno. Yasookera kuno okujjamu. Naye ekyamumuleetera okumujjamu. Yagamba nalaba background y'ewaka nga si nnungi kuba nze nakulira mu ghetto e Makindye. Nakula n'eggaali naye byonna mbikoze naye sijjanga mu lubuto. Naye natunula omusajja mu maaso nga ngamba mbuye yamuwa n'ennamba ya dokita nti genda oggyemu olubuto. Kitegeeza Gaye yali azijjamu. Era yali azijjamu. Kubanga oyo omuvubuka gwe nkunyumiza ayina abawala bana mu bamaama bana. Aina abaana bana mu bamaama bana. Abaana bana mu bamaama bana. Buli mama ne mwana we. Buli mama ne omwana we. Buli mwana ne maama we. Ogambye abeera nnyo ku internet. Abaana abatekayo ku internet. Tatera bapostinga. Atera postinga bano bakola mu charity. Bayamba. Naye kati ezo sente zajja mu charity ez'okuyamba ndowooza ziddawo abaana be. Kati abaana baba bakozeemu nga charity nti tebalina buyambi. Kati oyo omusajja. Omuvubuka takola. Kali awo.
okay yayi kati kankuwire ko ala abantu bo ku internet chovola navayo ne ngamba abana abakopitinga ku internet mubire ebaire ekyo kitu ne Sheila yakyogera Sheila Price yakyogera navayo nagamba mulekerawo internet oba driving bw'obanga tolina beeranga tolina tetuyina abana tebayina mirimu gye bakola iza nyina omulimu ogumpa salary buli mwezi naye abana tebayina mirimu nga gwo omulimu gwe gwakola kubeera ku internet kunyenyezaako kabina kwebaka n'abasajja kwetunda n'abasajja beetunda kati oyo omuvubuka akola kiyetundira mu bishuga mami byebweru era n'emmotoka gy'ayina Subaru gy'ayina omukazi w'ebweru ye yagimuwa I mean yajija mugundi muzino charity zakola wabakana ke yakolera charity era mweyazi sente mweyazijja naye ngo oyo mwana yamuwa n'amagezi nti bannaye oyo mwana tomwamba YouTubers balala mukola ko interview osobola okumujja mu mmotoka osobola okumujja mu sente yako okumujja mu kunyonyola omuntu nongende mutegeere ngena gwe kitegera yenna gwotegedde naye nzenga speaking byonna byotegedde dots zo zigate naye nga yo nze gwe mmanyi yagamba omuwala olubuto lujjeemu era omuwala agamba sayina kyakola kubanga nalaba background family yange nga siyina kyenzizaako nga siyina mulimu nvudde ku kyeyo nga ne sistange talina bwali nga tenyina n'omwana ow'okulabirira naye nga yamuvinga ini mu muzigo gwoyo omuvubuka single room wali eri buliri wano ntebe ebintu byayagala byonna ng'abirabako lumu bw'ova ku buliri bw'odda ku ntebe weebaka mu kisenge ebintu biri mu ddiro osanga baba bingi era omuwala ngamba bwe yajjamu olubuto n'asooka n'avaawokko olwo ongambye ono yamuwa enamba y'omusawo era yakozesa musawo w'oyo eye kati sente ani yazisasula ye musajja mulenzi yennyini yasasula kati olaba omuvubuka asobola okubeera obutabeera na sente zikola by'amagezi n'abaneza sente ozijjamu olubuto era omuwala bwe yavaawo bw'ati kino emboozi njikunyumiza kidrivinga kukira eri kugamba lwaki abawala bajjamu nnyo embuto kwe kugamba nti abawala abasinga si banenya kuba baba tebeeyagalira abawala ekisookera ddala otambula mu kibuga abawala 16 baba ne kanula ku mukono ezo esinga ziba infection ngate nazo kiba ku basajja anti kigamba nti wetaba infection aba yagyemu olubuto nga byonna biva kwani ku mutabani wa Falaawo mmwe kati kankubwireko kizibu nnyo omuwala okujja infection ku ttooyi kuba nze ttooyi z'omu kibuga zonna nzimanyi nze mmaze emyaka 3 kitundu sijjanjabangako infection oleka tofukafuka topamapama nga kujjako nebyo kubanga olaba ttooyi nti nkyafu ogiyimirirako nga nti kati mbuno osobola otuula ku ttooyi z'omu kibuga osirikira ogiyimirirako nga nti oba bwoti womala ofuka n'ogenda tewali muwala akyatuula ku ttooyi mu zino ez'e Kampala nkutidde tegukusammukira ate gusammuka gutya wera tinga kibaata oba bwoti nkuwulira omuwala n'ava wakalenzi n'agenda kati okumanya nga simanyi mukama oba mukama bwe yali atunda abawala yatuteekamu kodoozi y'obusiro ya 1% kubeera ate tugifaako nnyo ate mu biseera bw'otalina gy'apulayinga bwe tugikonsidaringire nnyo bwe yali eyo munnaaye nga omuvubuka ng'amufunira omulimu mu masaji pala ng'amufunira mu masaji wasalira enviiri bano abakola gundi mu saaluuni si masaji pala era bakolerayo ne masaji obwenzi obuli eyo mu saaluuni nkutidde nga muwala ajja ng'afuna omulimu kati omanyi omuntu like nga mweta naye nga temweta that situation shikweyebeeraawo mukyayogera kati nga bakyayogera kati lumu bambi omuwala aba ali ku mulimu n'agamba naye saagala yali yapangisa eyo wala saagala kwogerayo n'agamba naye kati omuvubuka ye gy'abeera ngenda kwogerayo okay si gy'abeera right now gye yali abeera n'agamba naye nvudde ku mulimu kamukireko ekyebandu ogase dooti ntandise okugatta dooti nze bannange ogenda kunzisa kati ntandise okugatta dooti ninga atandise otegeera omuvubuka naye todamu muvuka muyita kavubuka si muvubuka todamu musajja mukulu
kaine emyaka emeka kalinga akakuna kadde today wali mwita omuvubuka nga omuwala bambi agamba kangene kola kinga nesula ekyebando mveewo ku machangi kuba n'empewo yali nnyingi ng'enkuba etonya mukwano ng'akola gadda nnyuma ate oba abakazi bannaye abakazi tukola nnyo bubudda nnyuma oba bannaye bwe busyasinza otutta abawala bensinkanye nga bafunye ebizibu n'omulenzi gwe kadda nnyuma omanyi omuwala asobola okukola obudda nnyuma buna omuwala asobola okukola obudda nnyuma nga butaano nyongedde nako omuwala nga kadda nnyuma ng'agenda akonkona akavubuka kasinzira mu kisenge ne kamugamba nga tekanamugamba gundi wifi password yali yekonectinze ng'akonkonye tebiganye wifi password ne yekonectinga kubanga already yali abaddewo bwe yekonectinga amukubira ey'essimu bwe yekonectinga amukubira ku WhatsApp nga takwata kitegeeza obera munda mwoli kuba we yekonectinga ku simu yo yes kitegeeza mwali nga amukubira ku WhatsApp agenda okumuwala agenda okulaba ng'omukazi ng'avaawo nga ajjako ettaala ng'omukazi nga muliwo omukazi munda agenda okukyalira gaayi ekitegeeza tebamuggulira okumala eddakiikaana yali bweru nga mulimu ekibogina yes nga mulimu plan B ne bamaliriza bulungi be bakola after like 30 minutes ne basaaka ettaala ne bafuluma nga nnyabo watta akyali awo osanga yabasanga olwedde bamaliriza dakiika 3 zibazaako ku mukwano omuntu mwagala tufiirako bufiizi okuwoliwegeno kujjako ettaala nga bagenda batya okwetunulira kirabika byanzikiza kuliko aliko alina enkanyanya kati nanti ono mweru kirabika obweru bwe bumulisa ng'evuddeko sirabangayo omusajja mweru alina amagezi nze kyova nze sikolagana n'abasajja beeru sorry brother ebyokulya biri expensive sorry brother singoze mbaza okukayisaawo naye era kituufu abasajja abeeru amagezi mye bali bati okay nga bafuluma nga bamuyitako mukazi wattu ng'onaawerekera byawerekedde bafuluma ng'amuwerekera bulungi ng'amala ng'akomawo naye okumanya nga eri 1% gye naggambye gye twakulayinga ng'ajja bulungi ng'amunnyonnyola simanyi oba yamunnyonnyola bigambo ki kuba ngenda kuddamu mukubire actually nandikudde mukubira mugaye bannaye waneno mukomawo gwe bakunnyonnyola bigambo ki ongamba mbu yayingira enjo n'ayingira kyekibuuzo kye namubuuza kati gwe n'obuuzizza kuyingira nju nzizeemu ne mmubuuza toŋŋamba nti wamuwaako kwekyo ekiro ninako bafulumizza omuwala ng'alaba ettala baagijjako ne balaga nti bandi balina bye bakola ne oli ne bamuwerekera mu kudda naye ne bamuyingiza obusiru waali 1% ya mwenga eri strong nnyo nene we saagala mupima musiru bambi it happens shit happens yeah. Because she explained to me nangamba she was alive and I can understand that chokanga yalaba yeka yes gwe bakwate emimwa nga bakubidde ab'ebweru gwe bayisizaako omukazi era yamubuuza ekibuuzo ng'amaze omuyingiza ng'amuyitako ng'ali n'olira ng'amukati gojja waneeno ojja waneeno bw'osangawo omukazi wange that means she wasn't even close to being even a wife munnaye we baayingira ebyembi bisekera kwekyo ekiro kyennyini wayitawo ndowooza nga weeks 3 ng'akurevinga nnyo ku mulimu kwolwo ekiro nga lubuto lwaluma olulala kati naatyo omugamba ate bagamba teri mukazi afuna lubuto ku speedi ng'akoze abortion njukira yali yakamaliriza okola abortion ye n'omukazi afiiriddwako omwana muwere yali yakamaliriza gy'ofunirako olubuto gimanyi kati abeera awo n'agamba naye ono omuvubuka yaŋŋamba dda nzijjamu olubuto ate saagala kujjamu olubuto olulala kankole ki
kangendeko mu ddwaliro ng'agenda mu ddwaliro nga dokita amugamba you might have a possibility you're pregnant but you might bojjamu luno olubuto you might not have a possibility of giving birth again. Ekiba kimugamba tanalugjamu. Because olubuto lwasooka okukozesa waggisaamu byuma they might have damage to your uterus. Ng'omuwala abeera depressed. Yaluleka. Era najjako naawe ku live y'omuntu omu n'ayisaawo be yayisaawo ng'ali depressed naye. Kati olubuto akyalulina yalugjamu nalwo. Kunyumiza mukwala. Kakanya akajanja. Ng'abeera nalwo ng'anoonyaako ku bantu bayogera nabaawo ng'amala ng'akubira ono omuvubuka amunnyonnyola ekyatuuseewo nga tamukwata. N'amala n'amukubira. Olwo yamaze okukola ebitakyakwata masimu. N'amala ndowooza yakozesa essimu endala. Bwe yamugambira. Nti ndi lubuto. Gye baggiramu olusooka. Yamulagirira era. Kwekabayo direction yaje. Ekitegeeza ne bali abaana abo ngambye baalina. Abo abakazi baakola mputtu. Kubanga kyemmanyi oyo omuvubuka, kubanga si oyo omuwala omu eyakasooka okukola ki? Ekyo ekintu ekifeesinga. Ayinayo n'owookubiri n'owookusatu ajja. Kati kituvayipinga wali eri kati kyova nkugamba. Ebiseera ebisinga, omuwala agenda okugyamu olubuto nga tunde mudasi n'agamba naye kati nze ffeeyo ndi wano. Siinaayo ssente, siinaawo ssente ku akawunti zigenda kutandika labirira lubuto. N'omuntu alunfunisizza. Siinaawo ssente zigenda kutandika kulabirira mwana kuba omuntu alunfunisizza. Oba mu kutandika oba wali omulabamu amagezi bati gye biggwera. Nga talinamu yadde netonda etegeka nga banaye bebi. Kizibu nnyo omusajja okutuuza n'agamba banaye bebi omanyi. Olaba olubuto lwe tufunye wadde sirina ssente naye tujja kugezaako. N'akugumya n'agamba don't worry. Nawe n'okitegeera nti toli wekka. As long as gwe kitegedde nti toli wekka. Nenze kinene njagala kive mu basajja ate naddala abali ku media wallahi. Kyova nze benneesibyeko ennyo. Because this is not the first guy yakoze ekyo ekintu. Nze nyina n'emikwano gyange b'osanze awo bambuka. Bakozesa abaana abali eyo ku gundi abali mu diaspora. Naddala basista baffe abali eyo mu gundi mu UAE. Babeera desperate. Ne babakozesa nnyo ate ne babaggyako ssente nnyingi. Bakomawo n'ennyota ne baba drivinga bubi nnyo. Kati jjukira baba banoonya abantu be boogera nabo. Ekyo ekintu kijja nga abaana banoonya abantu be boogera nabo ababatwaliriza obudde. Kati the fact that ffe tubeera nnyo ku media oba nammwe abalenzi aba media mbeera nnyo ku media. Kati ne mwetomerera awo. Naye omuwala oba toli willing kumutuuza wansi gamba nti banaye tugenda kiyitamu babiri. Wallahi tomugyamu na mpale. Empale zo ziba za kuvaamu. Kuba kiri kya butonde. Kale kya butonde. Tomugyamu mpale nagalaale. Nagalaale kijja kukolebwa. Kuba kiri kya butonde. Naye kati kino awo obwongo buba buli omu bakumunne. Muba temutegeera. N'omuwala esawa yaba tategeera omusajja aba tategeera. Mumala mmaliriza. Kati omusajja si gye mitwe si ye head mukama gye yatuwa. Njagala mufune mweje emitwe eminene gye mwetikka. Njagala mufunemu akatoola. Olabe nti bannayo n'omuwala sirina gye mwetwa. Nkugamba ekintu kimu. Dayasi. Neda njagala okugamba naawe okirowoozeeko. Bw'okimanyi omusajja n'omukazi baba bagenda okwegatta. Bwe bamaliriza omukazi abuuza omuvubuka nika yange wakiteddewo nga n'omuvubuka tamanyi nika gyeri. Kitegeeza mwembi muba temutegeera. Mumala munoonya kalibiti nga tewali akalaba. Naye kati waliwo this situation kati ekyo kiba ku muwala ataligamba nti no bannaye akwagadde nnyo alina planning bufumbo. Naye kimanyi waliwo omuwala asobola okujja mazima ddala nga naawe okiraba ng'alabira ddala yeggwe future yeggwe bulamu. Kati nze kyenjagala omuwala oba tolaba nti n'omuyinamu yadde ne ka 2% aka future wallahi tomumalira budde muleke. Ate namwe mwayiga okukozesa abantu. Ekyo ky'okozesa gye kiri era abawala gye bali but you can differentiate. Ogamba nti banaye kati ono omuwala ekituufu ayagala kusetolinga. Kubanga gye bali
ne botuuza wanene omuwala so tuuza wanene omukati nze omanyi osobola okungamba nti kati njagala setolinga oba saagala naye kati waliwo omuwala gw'olayira ddala ng'ayagala setolinga nga ye pulaani ze zonna munnaffe omumanyi nga ye pulaani ze zonna za bufumbo neyeesiba ku basajja b'abendi n'akola buli kimu ne yeekyaza mu bufumbo n'akola namwe mumanyani. I'm just giving an example. Ojja kugira ano ogenda otema omugambo nti munnammwe mumanyi yegamba yafumbirwa genda mu maaso. Simanyi kati kyekyo otamanyi. Genda mu maaso. Kati omusajja nze kyenjagala abantu bako ku intaneti anyway abantu batonya relevance yine wakiteetaagisiza ate olumu mugenda ne mwogera ebintu ng'oli alaba nga gyali either you entertaining because brandinga bulala ku internet ate wano ku ground birala nnyo banaye twe brandinga bulala ku internet osanga omuntu nga buli akakubye yeewuuyo awo ne bagamba oyo omuntu ali responsible bannange kati oli n'amulaba naga nti we mufuna ndabika ngenda kusetolinga naye ngeno ku ground musiru mwerere nagisi etambula ekigambo nagisi kitegeeza ki nti wakikozesa omuntu omusirusiru nagala yala atalina magezi yabeere nagisi nze bulijjo manyi kiwemula tekiwemula era ndaba abakikoza nengamba ogundi yawe mudde emisana kunagisi tutakuba kuuma okay kwefe kati omuwala ali awo talina na buyambi naye nze mukwano nkimanyi weetegedde ani yeetegedde yenna gwe mbadde njogerako ije ogambye kavubuka keeru kampi kakomo downloadinga ku 2%. Ekyo abantu abasajja abampi sibaagalira ddala. You didn't have to go that far. Nze bannaye saagala ddala abasajja bampi. Amu omuntu omumpi abaana. Kati wala bagenda kukola bata kuba abangi bakyagwa mu trap waba omuntu ye branding akirala inside these things abawala abali ku kyeyo kambabuulire ko bana abavubuka abali waneno tebalina magezi tebalina gye bagenda batwala nga nono Dias mutwaliddemu sina magezi tebalina gye bagenda kubatwala Dias ayinza okwana naye nga ayina mukazi we nga mwagala nnyo nga just bano wali ku internet kati ogamba nti tulina tugenda batwala mukazi wa muyitani erinnya tugenda batwala Dias mukazi wa muyitani erinnya bagamba yogere omwofiirwe munaana okyensobi sigikola olaba zibrokodi zaabwe ze bakweseza ekisi okitegedde kati unless muganda wange my diaspora ladies unless nga gwogamba nti no Dias namulabadde abambi njagala mmulyamu lumu that is okay. Nebo gamba nti bannaye Dias mulaba oyo mwana nkolera byenjagala bannaye njagala setolinge naye nze bambi temujja nino omukyala ebyaddala ate tojja kujja nze nkugobe ojja leeta amaalogo oyo byogamba nti tulina gye tubatwala tulinayo mu buliri naye temubafunisa mbuto bannaye mwe complications eziri mu abortion mbi bajjenga n'obweke bwabwe complications eziri mu abortion mbi sikulimba nati kati n'obwo obweke waliwo obweke kati akaweke koomira nga tebuweke tebukyakola these days sikulimba kolabyeko scenarios nga omukazi yazaala naye mu kuzaala kwe omwana yamumubirirako buliddi nga butaano negwe kiki abaana mibiri gyasoba bwe bwagwamu amaanyi batunda buli expired mwe basawo story ekiwagwana abamu like some scenarios batunda obuli expired nga tebukyakola but even in most cases obweke tebukyakola ebyaddala abana bali fertile nnyo ennaku zino ebintu bye bakozesa bingi cells ne zifa nga buli kimu ekijja kiyitawo buyisi osanga omwana anywe omwenge anywe enjaga akuba enchwiri bukuki bonna abulya kwegamba omubiri gwe ne gubeera nga tegukyasobola kuwanirira any drug
kuba ali ku drugs kyova kuba ne California n'atabakwata nabo bini babawamba babatwala batunula bati wakuba nti ujjaso bongo babugize ba California nasigala ngase ebyo byonna tubiraba ku internet neze kinjagala ogamba abaana ne ku ground birala ate obulamu bukunyiga wekka kuba oyo olumala n'adduka bwati obulamu bukunyiga wekka katrite nawe oyo omuvubuka yagenda yapangisa neye abagagga gye batera obbeera ennaku zino nange gyembeera ekyanja najjera kyanja gobeera najjera nze mbeera kyanja obeera kyanja yasengukira eyo yafunamu kaawo ku ssente yazijja wanga temugambye munaku mugundi yafunamu obusente obugula emmotoka n'obupangisa ekyanja ye target kuba kati bwafuna omulala namugamba embeera kyanja ng'avugamu ne Subaru ye ng'alinamu ne iPhone ye na bostinga awo nalimbayo ne ku bantu nti nalinayo studio ng'obulamu butambula kya studio kibadde kyetaagisa mulezi talina Faith wayiriza omuntu studio yiye anyumiza gwako nze nagambye ku ground birala abaana balaba kuvuga mmotoka naye tebalina kaadi tebazirina nze saagala pretendinga buno obulamu bw'oku pretendinga dayasi bubi pretense mbi kyovola n'omukazi wabeera mu bufumbo nga pretendinga na pretendinga omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu avaawo nattabbaawe kuba yamutamaatama dda naye nga talina kyakola naye ng'asigala kuseka saawa yonna omuntu agamba ngenda kutta nga muli ku live ekyo nakifuba kyongeramu n'essupu kyalo gwe kyobadde sikirabangako billa nabadde sikirabangako okuswaza sitaani omuntu n'avayo n'akutunula amaaso naga gwe opulaninga kunzita lino nebbanga obadde oyagala kunzita nanti kati aba alaba betray aba alabanga omuntu omanyi okutambula n'omuntu ebbanga ddene ne mubeeraawo nga buli kimu mukipulaninga mwenna ate nomala n'olaba sayidi endala ye gye yalabye ffe gye tutamanyi kati era omuntu abeeranga agenda okukutta kuba kati ne bwe tubeera no nga tudde nga tukola dayasi n'ogendayo nga waliwo ayagala okumpa omulimu n'ogambako kafeeyi kati omulimu okawaggwaki talina byakola oyo ebigambo ffe tubimuwa nga tetunnatuula mu kamera naye ne weerabira nti tutuula mu kamera siggo nteekamu ebigambo bosi agenda kumpa ekintu mukolere bulungi kugambye abaana bo tutambula nabo wano wetuti ate nga be bangi mweno akubira essimu n'akusaba buli kimu n'akugamba waayo bino contact yozina simanyi bino waliwo olina event bweti njagala kugibeerako nadde emabega ate n'akusena n'ayukogerera wange aliyuke abeeraawo n'agamba bannaaye efeyi kankuweeyo obusente obutini kino obukubeezaawo n'akuwaayo kati bineno byobeera ne kyaliwo ng'akaaba ennaku naye nga n'omugagga akola kyamulaba ng'abeera amukubizaako n'agamba bannaaye dayasa ali atya mugamba dayasa ali wano eno ki enjala emulumu batali bulungi n'agamba mpaako ku namba yemuteereko kwa kasente ate mu kutandika yaŋŋamba kankuteereko omuwe ne mugamba nedda kankuwa ennamba y'okole ki omuteereko kitegeera kati bwe twavaawo wayitawo ndowooza nga wiikisi 2 omugagga n'atrying okunteerako ssente actually yasooka oli kubanga ate ennaku zinamukubira nnyo amukubira n'amugamba nenyina ebizibu nyina biki nze sikaaba bizibu byange n'amugamba kankuteereko naye ngenda nakuteerako feeyi eddako n'amuteerako ssente zitali ntono bwe yazimuteerako n'agamba mbadde ngezaako wano okuteerako ani mukwano gwange feeyi kuki ku kasente ayite mu weekend naye kyayeka akawunti yange bagifreezinze sente ziganye otulako cause that thing happened most of the time kozesa internet thing omanyi gundi statement gye yamugamba feeyi muleke nze sijja mugamba nti wampadde naawe tokola ki tomugamba nti wampadde so tosumbuwakana naku ye kati teweekoya teweetawaanya nga we yakimugamba bwe bakigamba ate oyo mba mwagala ate ajja n'akubuza bulungi naye are you sure that person is your friend kati situation Bashira gye balimu nange yembeera oli mpa olugambo ne mugamba akakkana nenjikuba alo baŋŋambe we bati ne we bati nti
akamuteekeko abingambye ng'obimubuuza owa ebyo byogeddwa ogambye bwoti ne bwoti kati awo nga mmanyaani atambuza omugambo kati situation abaana gye balimu bambi so sorry so toyinza kunenyako muntu n'omu naye nze ate okunenya okusinga ate nkusa ku bazadde wadde si be baabireeta. Parents need to grow up n'oba oli mu media. Kati nze omanyi waliwo interviews ze mba ngenda okukola nga nasuze nyina program zazo ngenda zikola nenkubira Shamim ne mugamba ngenda kukola nangamba ogumugenda kwogera ku kinangamba ebitogikola era nkugambirawo siriiwo toliiwo ya true. So kiveeri ku muntu gwolaba nti noba akumentaringa oba nti muzadde kyova olaba era essira erisinga ndisiza ku muzadde enewe byebyo naye nga kavubuka gwe mukwano n'oyo muwala gw'oyagala okusibya oyo nkomawo mu paati tu mutukoyeza nnyo bannaayi we mutwebakako we mutagala tulabirira we mutujisaamu embuto we mutagala tulabirira naffe tuli baana b'abantu tukoowa bwafuula obuli relevant wanene ku media nga tebulina kye buli ku ground just bulina numbers nga si ya mwereere amajja ntukole kamakato